omwana wafa nani tuzamu kamera teke mama atajja wano ekituufu kiri nti mulabye taja kwaki kumalako batwa mulakola ki asobola kwaki kwesimbawo asobola okulembera abantu nkyogedde wali ku kamera zammwe babantu bakoki mbadde nsaba abaze okulayira naye kati ne bamuzaayo nga mulwadde n'agenda mu ddwaliro ekimu ate olukomyewo n'alayira mu mmotoka tasobodde kumaliriza kulayira n'agenda ate wuyo omuziza mu ddwaliro ate afudde wekatenti tasobodde tusobodde kulaba saavisi ye ate atufuddeko kiro waneeno anaye nga nnaku 3 nolaba nze wali erye nga takyalina support ono n'avaayo najja naye there is time for everything. Wenjogera ebigambo ebingi nja kwogera obutwa. I'm totally disappointed. I can't have to speaker office. What is there? God, kill me the chairman and leave this innocent boy. Kali chimala mwabanyi badde nsaba muleetera abantu okufuna obusungu n'abantu bamwe n'abaana bamwe babakoleko nabo ekikyama. You can't kill a person because of one office. It is bad. Chitata is dead. Kale. Let me take this Sunjula on. Bali abili mumusabule bagenda mu school. Edembere tuyingide ko lwaleero. There is no stone will remain unturned when I'm in this office of Nakisonga sub-county. Wekibanga kyetaagisa mufu wa kufa lwakolera abantu be Nakisonga, I'm ready to die. Kale nze familia yange mwenna sigenda kubayimusa kuba ababi bangi abali wano basobola okubalaba ne babakolako obubi. Obwedda tuli wali ne ba councillors have been telling you these things. Dr. Ali. Aye. Bakubireko mu ngalo. Dr. Ali gena ku Legends box otekeyo oluyimba. Senior. Bagenda kubayingire kuva wali. Bagenda ku red carpet. Obanga abaze bagenda buterevu batunda. Mukadde waffe oluvannyuma lw'ennyimba tujja kufuna oluyimba olw'eggwanga. Coast Bishop atuwonge mu mikono gya Mukama waffe
atulere era okusinziira ku nteekateeka. Yes. There is a 30-minute session. Afuna declaration form. Oba obeta bamukalala katulamba. Tugenda soka tufune a bunch of councillors. Electoral Commission emaze okutuuka. Isi emaze okutuuka. Kalungi lujje ku internet. Kalungi alujje ku internet. Ladies and gentlemen, we are and the function of the swearing in of the elected Bible. Yes. Mukanza kazungu bakanza Bible ngati kaka mwaji tese. Select ogenda bakubira mega zabo samba finals up. Ekyo kikulu nnyo ate kikulu kwa mungalo. Abasana bawangudde ekikopo jjo. Asana ni mukikata fechengabi. Nzenze ko waseno. Abasigadde ba Liverpool tujja kutwasito palace. Kansabe aliyeyo atutereba honorable councillors. Nsaba tujja kusituka kutubanirizeeko n'emizira. Waliwo okuveda. Mombeera bwetyo. Yes. That I will faithfully swag. So help me God. So help me God. I will faithfully serve. And support the Republic of Uganda as by law established. Protect, and defend the Constitution and defend the Constitution. Ekirayiro honorable Chitata Chikuba. Tugende maaso n'okwesabira n'okumusabira. Tuweeyo akayimba ak'eddiini awo. Tuweeyo mwoyo. Ajja kuba bulungi. Thank you. Ndwele batulira mu tent. Tubuulire honorable councillor addako okulayira. Basebole banyabo honorable Kazungu Johnson baliko obulemu. Ow'eggombolola eno munakibiina kye. Era programu y'olwaleero tetambudde nga bwe tugitegese. Ensonga lwaki ne protocol mulaba si bwe yasaanye okubeera. Era tusaba mutusonyiwe n'abategesi kubanga protocol etabanguddwa embeera gye tulimu. Mu butuufu sikirabangako. Kansala atugenzeeko bamuleese bambagambye nti tasobola mulwadde ne bagamba nti weero tusobola omulayiriza wonna waali. Actually proposal ginaddempa nti ayinza n'okulayira olunaku olulala bwabanga mulwadde. Naye ne baŋŋamba nti abadde alina ekifo kyategekeddwa okuvuganya. Ekirayiro kimukozesezza abamu badde temuwulira naye akikubye bulungi. Tuba tetumuliidinga n'alayira. Naye nabadde mbagambye nti as we proceed for council ayinza obutasobola. N'olwekyo ekyo mubadde mumutegekedde munoonye pulaani endala kubanga nga bwe badde bagamba nti badde bamutegese okubeera sipiika ate procedure eri nti omuntu lwabaayo erinnya lye aba alina okukkiriza shoko. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okusaasira ennyo abenakisunga. Surely embeera gye muyitamu kyemanyi tegenda kubakkiriza kuwoomerwa mmere eno gye babategekedde. Era mu mbeera eyo nange nzikirizaganya ne
chairperson wa sub-county nti council tugipostponing tugenda kudda tulondese abakulembeze ba speaker n'okukakasa executive kubanga mu mbeera eno kizibu okuproceedinga mbeera obutuufu etabuze naye era njagala okuyozaayoza abagole baffe sebo chairperson amazima ga Katonda singa nakati nkyayomba gwe mulaba wano yonna gyendi naye kati wendi wano olunaku olwaleero ndi mukulowooza ku famire ndi mukulowooza ku b'emikwano abadde bafunye essuubi nga bagamba nti muganda waffe agenza otuweereza ndi mukulowooza ku bannakatente abaasuula akalulu ndi kulowooza ku bakansala abo abadde naye jjo nga batudde olowooza ebintu bingi naye nga tusobola bikola ki kubiddamu bwe tubadde awo bakansala bantegeezezza nti atugambye nti abadde n'omusujja okumala omwezi mulamba nga gujja gumusumbwaga ndina omusujja sujja naye nja kutereera mmirako eddagala awo wano nawali naye nja kuba bulungi mukama otusaasiranga bwe tutuukanga kukula n'otugumiikirizaamuuko mukama omuntu n'asooka anyumirwa ku bukulembeze si we kuli bannange kubanga abadde yakatuuka mulowooza ku muzeeyi ng'oba oli awo emyaka gye gyonna gwe mulundi gw'okusoosa okulaba omuntu we mu famire ng'alayira kyokka bw'amaze okulayira n'agenda Katonda njagala mwenna musooke musituke wadde eddakiika 2 tusabire mutabani wange ekibadde kitayibereka omuntu eyakalayira okugamba nti mukama mujjuludde tusaba mukama amulamuze ekisa olugendo lwatandise essaawa eno mutuule tufunye okusoomoozebwa kansala ava okulayira nga ffenna tuwulira ne bakugamba nti wuno afudde njagala nsaasire famire eyo njagala nsaasire Namuwandu n'abaana ne taata abadde wano ng'alinze omwana bw'alayire nti mukama abagumye lwakyo mukama bw'ateekateeka ayina enteekateeka ez'enjawulo njagala nsabe nga sinayogera kigambo kyonna mwenna abakulembeze n'abantu mwenna okufa tteeka oba oyagala oba toyagala ekisingako buba budde mu nnaku nga 5-6 twakafiirwa omwami Kalangwa era naye abadde wa NRM era twamuziise era yafuna accident abaganda bagera nti kwefiira naye nga kyangu era omuntu bw'alwalanga mumudduse mu ddwaliro nga temunnalowooza kumutwala mu masabo mbeegayirira abantu mwenna abantu tutambula n'endwadde naddala obulwadde bwa puresha butta abantu ku supiidi ey'ekitalo naali basabye nga tonnakola kirala kyonna nga tonnalumiriza mu mulogo sooka otwale omulwaddewo mu ddwaliro bamukebere bamujjanjabe oluvannyuma bw'oba oyagala ebirala genda ogatteko mbasaba eyo ensonga tukikwate n'obwegendereza omulogo abeerayo naye kamwa kabi oluusi abantu nabo beereetera ebizibu basabo ne banyabo ndi mukulembeze ow'ekibiina waffe ate nzabadde coordinator wange mu Lukoogo kitalo ddala nga Kawo bwayogedde nange sirabangako
kansala nga yakalayira n'afa kigambo kibi nnyo. Chief Administrative Officer ne ttiimu yo n'abakozi ba gavumenti mwenna abali wano, bassentebe mwenna ab'ebyalo n'emiruka mu biti byammwe, kubanga kyantiisa ddala. Naye Sewo Chairman weebale kuteekateeka mukolo okuva ekyetume ekyalo Bukasa nga nze nkiikirira abali ku buli mu ggombolola eno, ate era nga nze mbadde omukulembeze mu ggombolola eno, nga nze mbadde nkola nga vice chairperson w'eggombolola eno, era yawangula kalulu nema nga nkomyewo bwemulabye nga ndayira ku nsonga kitalo ddala. Ekikango kyetutumye olunaku olwaleero Mukama yakutubye omuggo gw'amaanyi. Tutufiddwako omuvubuka omutto abadde omusomesa wa secondary, abadde mwana muyivu, abadde yeegwanyiza olwaleero ekifo nga amaze okulayira, abadde yeegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika kyatasobodde okutuukako. Ndowooza byerina okwogera ennaku 3 lume lwamukwata ku Lwokusatu, naye abadde aga nti abadde n'omusujja mugamba nga takujanjaba bulungi, naye kirabika nti si musujja, kubanga obasembereddeyo ku makya wajidde wano ng'agamba nti bamukebedde nga tebalaba bulwadde bwonna, naye ng'olumbe lukola ki n'olumutwaraganya, era awunzisa akoze eki afudde. Kansala w'e Nakisumba mu district tuli wano mu kulayiza abakulembeze baffe mu nyiike etagambibwako ddala. Tulaba nti kansala waffe abadde azze olwaleero okulayira. Kansala jjo yabadde mulamu kuba yatambudde, abantu bamulabyeko ng'atambula nga mulamu. Okulayira bw'ati okuddayo amawulire ge tuzzeemu okufuna nti afudde. Ate ekifo kino kyalimu kansala ogw'Ekatende Kisanja kiri era naye yafiira mu mbeera bw'eti, embeera ey'akabenje, embeera etissa ddala. Kale tuli mu kunyolwa nnyo ng'abantu b'e Nakisunga, naye ate abantu b'e Katende okusingira ddala. Olw'ekyombabazi, kansala omulonde akiikirira eggombolola ya Nakisunga mu disitulikiti ng'omukyala. Olunaku lwatandise bulungi nga bwe lwasuubiddwa, era ekyenkango kitutuuseeko ssaawa zibadde nga 8 awo. Oluvannyuma lw'omuntu waffe gwe tubadde tusuubira nti agenda okukiikirira omuluka gw'e Katende omukulu Kitata, najja naye ng'alumizibwa, era bw'azze alayiziddwa mangu nnyo baddeyo bamutwale mu ddwaliro ayongere okufuna obujjanjabi. Ekitwennyamizza ennyo tewayise kaseera ne balyoka bakomyawo amawulire agatusudde ewala ennyo kuba gabadde gantukwe agakakasizza okufa kwe. Kyannaku nnyo era ntuuse okusasira kwange eri ab'ennyumba eyo. Taata n'abaddewo ng'azze okukakasa omwana we ng'alayira olunaku luno olwaleero ng'atandika okuweereza bwe, naye tumusaasidde nnyo omukyala n'abaana okutwaliza wamu n'abantu b'e Katende omuluka ogwo gwenkiikirira. Bambi tubasaasidde nnyo, Omukama abasaasire ate n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Okusinziira mu muluka gwe Namayiba tufunye ekikangabwa ekya munnaffe mukwano gwaffe muganda waffe bw'abadde amaze okulayira, alayiridde na mu mmotoka kaawa amulayiriza mu mmotoka n'embeera ye gyali musinnungi era n'amala n'okusayinisa empapulasi kubanga abadde asobola okuba nga ye sipiika agenda okukubiriza olukiiko luno, naye tugenza okuwulira mu dakiika ntono nnyo ntulaba ensasage ng'egenze mu maaso nga batugamba nti akoze eki asize omukozi omukono. Naye tusaba Katonda agumye famire, agumye abaana n'ekitundu gy'abadde agenda okukiikiriza.